face kijjula entuuyo tekaba kabonero kabi bw'obanga wondolaba omuntu ng'afa ng'atuuyana si kabonero kabi totya abamu balowooza oba Allah mukamula mazambi aleka adde alina mangi nnyo sina kyenyi kyokka n'omubiri gwonna guyinza okukunkumuka entuuyo si kabonero kabi nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwogerako nti oluusi omukkiza bw'aba afa atulukuka entuuyo ezitagambika naye tokityanga wano nno bakulaga nti singa obaddewo ng'omuntu afa n'obako ne sayini z'olaba totya kati ng'eyokuba nti atulukusa entuuyo si kabonero kabi akamu ku bubonero bw'omukkiriza okuba nti atuuyana ebitagambika ddamu hadith وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين عرق زنتويو الجبين الوجه ekyenyi naye ng'ategeeza mu face era oluusi n'omubiri gwonna gukunkumuka amazzi ebitagambika si kabonero kabi singa oba okalabye naye ate tekitegeeza nti kabonero kalungi ku buli omu kubanga obubonero bw'enfa ennungi ate oluusi buyinza okuba n'atali mulungi era nga bwe kiri n'obubonero bw'enfa embi buyinza okuba ku mulungi amakulu tojajinganga mangu obubonero bw'enfa embi buyinza okuba ku muntu omutuufu era nga n'obubonero bw'enfa ennungi bwe buyinza okuba ku mubi kati abafudde okufa ku lunaku lw'ejjuma kirungi bagayo bonna bafa babalungi olwo mubamu n'abatali obubonero bw'enfa ennungi buba bulungi kwabadde omulungi munnaddiini n'obubonero bw'enfa embi buba bubi kwabadde omubi omukyamu وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله hadisi enzibu ennyo etawanye dunia yonna hadithi eva ku Abi Saidi eva ku basahaba babiri naye bonna bakukunavu Abi Saidi amanya ge Saad ibn Malik ibn Sinani al-Khudri oyo munamadiina yali musajja mulwanyi namige basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam balimu emiteeko waliwo abayirimu yokka ne wabawo abalwanyi ne wabawo bagatta byombi nga wayirimu ate nga mulwanyi kale bogamba Abi Hurayra gwe kenyini okimanyi nti oyo wayirimu tiyali mulwanyi butonde bwe nga tesula byantalo amanyi ge gonna gaali mu memoromu ne brain yalina brain nga yamanyi nnyo naye ng'omubiri munafu Abi Hurayra radhiyallahu anhu abakubawo leero abavuka baliro bandibadde bamuggulamu amannya bandibadde bamuyita magumba kubanga yali mutini nnyo nga magumba gali kungulu bani mukazi zaako lyaki magumba amutanga Abi Hurayra kakati hadithi eno ye hadithi eriko emberebezi egamba nti laqinu mautakum la ilaha illa Allah mwatuze abantu bamwe bwe mulabye nga baliko sayini z'okufa ekigambo la ilaha illa Allah kati bannaffe bavunulamu nti abafu bamwe mubogerere la ilaha illa Allah ekigambo talqin kitegeeza kwatuza waba tasobola kwatula teba talqin bwabanga gogamba tasobola kukuddamu eyo si talqin talqin mu Qur'an kitegeeza kwatuza nga Allah bwagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim Allah agenda kwatuza Qur'an Allah agenda kulakkana nziramu ekigambo talqin mu nzivunula ssatu zonna kitegeeza kwatuza mu Qur'an mu hadithi ne mu lugha mu Arabic language wonna wogenda okisangira kitegeeza kwatuza tewaliyo definition n'emu mu lulimi oluwarabu nga talqini kitegeeza ng'oli tasobola kukuddamu waba tasobola kukuddamu teriba wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim mazima ddala gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril agenda kwatuza Qur'ani
olwatuza. Era nabbi yasoma mutalkayin tabbati tabbati, ng'omusomesa ye Jibuliiru, nabbi gwe baleeta talakayin. Qur'ani yonna okuva ku al-Fatiha mpaka ku Nas, nabbi yagisoma sallallahu alaihi wasallama an tariqatu talqin, bamwatuzanga njatuze yonna. Qul a'udhu birabbi nnas, qul a'udhu birabbi nnas, maliki nnas, maliki nnas. Amakulu talqin kikola ku muntu nga asobola okuddamu, waba tasobola ekyo kirala si talqin. Ate ekyokubiri talakayini ekkirizibwa ku musiraamu n'atali, si musiraamu yekka, kubanga tulaba ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yaleetera talakayini abatali basiraamu. Fena tusoma nti ankowe Abi Talibi bwe yali ku ndiri ng'agenda okufa, nga abantu baliwo bakuŋŋaanye, nabbi sallallahu alaihi wasallama yajja n'amugamba nti nyamba bw'ogaye bugambe ekigambo eki nti la ilaha illallah, ebirala obindekere. Abaaliwo ne bamugamba nti gwe ssebo tofiira ku ddiini ya katabani kaffe kano, ove ku y'obujjajja. Togeza n'ova ku ddiini y'obujjajja, kana akatabani kazze jjuuzi wano. Nabbi n'amwesibako, taata nyamba, gwe yogera kigambo kimu nti la ilaha illallah, nze ebirala bindekere wa Allah. Yagaana okwatula talakayini. Obwo obujulizi butegeeza ki? Talakayini bagireeta n'atali muki? Musiraamu. Ate ne tusoma mu byafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama, omuvubuka yali banneiba be Abayudaaya, waliwo akalenzi myaka nga 16 nga kanguwa nnyo, bakatumaatuma banneiba naki, naye nga baagana okutula shahada, bagamba nti oyo Muhammad si nabbi, era bamuyitanga taata Kasimu, nga babigoba tasobola kuba nabbi. Naye akalenzi ako nabbi sallallahu alaihi wasallama ne wayita ennaku nga takalaba, n'abuuza nti abanga akalenzi kano bwe kati kalagawa, ne bamugamba nti oyo mwana mulwadde muyi, abeerayo wa kitawe mu nnyumba. Nabbi n'agenda yalambula akalenzi, agenda otuukayo n'alaba sayini eziraga nti ono omwana agenda, n'atandika okumuleetera talakayini. Namugamba nti ate n'atali musiraamu ye bamugamba nti gamba la ilaha illallah. Omwana n'abuuza kitaawe nkole ki? Taata we n'amugamba nti ati Abal Qasim, gondera taata Kasimu byakugamba. Omwana n'agamba nti la ilaha illallah. Nabbi n'agamba nti alhamdulillahi alladhi anqadahu bi minan naari, neebaza Allah ajjuludde omwana ono nkukabirebwerebwe ng'agenda okugwa mu muliro n'amugjayo ng'ayisa ku mukono gwange. Obwo obujulizi butegeeza talakayini oba musiraamu gwe kasita ofunangawo mwaganyi oba si musiraamu gwe mule mwatuze, oba alina omusalaba munene mu bulago tebikukwatako, gwe fuba okulaba nti okola ki? Ngamba talakayini eya nabbi sallallahu alaihi wasallam, sigambe eyammwe, kubanga eyammwe gireeta kwatali musiraamu, egyo miggo. Basitudde kofini yaabwe bagamba amaze emirimu gye ng'otandika la ilaha illallah. Ekibeerawo ekimanyi gwe oya kutabula. Tugamba talakayini eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate ng'engeri gye tulina okubaako ffenna ereetebwa oba musiraamu oba si musiraamu. Naye ate yakwegendereza, kubanga mu mateeka ng'ogenza okulambula omulwadde olina omuzzaamu essuubi n'okumugumya, so si kutuukaawo ntandika okuleeta la ilaha illallah, ajja kutya. Kiri haramu okutuuka ku mulwadde, mulwadde wallahi gaba okumazeewo, ya rabbi akayumba konna bode yonna eyiise. Muzeemu amaanyi, muzeemu amaanyi nti kati ate ennaku zino oteredde namu, naye nno nga n'olusi bwe biri. Luli otajja olina bubi nnyo, naye kati ndaba ogumyegumyemu, mubiri gutandise n'okudda, muzeemu essuubi, so si mukutula. Okuleeta la ilaha illallah olina kubanga olabye obuufu nti walabika agenda kufa, so si kutuuka wali mulwadde olutandika kweyogeza la ilaha illallah. Kati hadithi egamba nti laqinu mautaakum la ilaha illallah etegeeza al muhtadirin, abantu bamwe bwe mulabye nga aliko obufu bw'okufa totya. Abamu batya buti, n'adduka ayite banneiba neyakyankalana, n'atyayo mu bedroom, n'adduka ewali omulwadde, beguma beerawo. Wafuba okulaba nti omwatuza la ilaha illallah, banneiba obaagaza ki? Bajje bakole ki?
tewali bwetavuga kwetaba neiba guma makazi guma masajja omuyambeko okuba nti ayatula ekigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah. Waliwo yambuuza mu darusu emu nti kati bwe mmala omwatuza atali musiraamu olwo kiba kitegeeza mayi tugitwala ku muzikiti ne tugikubaganira emiggo kubanga waliyo abantu bagenda mu mukima nga tebamanyi nti yakoze eki. Mumuleke bali bamutwale ti ate wa la ilaha illa Allah abaterezeza gy'alaga bano bakola mikolo eno gyava kubanga emikolo egyo tukola ku mufu tugimukolako eno gyava ate ono aterezeza gyakola ki gy'alaga. Bamuleke bamuziika eri mu ddiini yaabwe okusinga oga nti fe tugenda kukuba eŋŋuumi omuntu ono nze mumutoozeza la ilaha illa Allah wano talina gy'alaga eŋŋuumi yaki kubanga tulina gwogenda binnyonnyola mbu yasiramuse ku last minute ani anaawulira ebyo leka batwale aterezeza gy'alaga nga bwe tulabye nti nabbi sallallahu alaihi wasallama akalenzi akali kamuyambako oluusi n'akatuma Allah kwe yayisiza ku last minute ne kajjulukuka okuva ne katagwayo mu muliro. Eyo nno bannange ye talqin abaganda gye twakazaako talaka yene. Naye yo hadithi ntuufu egamba laqinu mautaakum la ilaha illa Allah, naye waliwo bannaffe abaagivunula nti oleetera talaka yini ku mufu ate ng'ekintu ekyo kya mutawaana. Omufu wabanga waali awo notandika okwogera la ilaha illa Allah tuba muntu mutuufu era bamusobya nnyo kubanga temugasiza nawo n'ekigambo talaqin tekiri awo. Ye n'amala abaddamu nti la ilaha illa Allah wano twerinnya ne twemalawo omufunda gyakyatula tulaba nti wano wagazi wafunda jamaani. Nze kennyini nze nsobola okusulawo emizindalo gino kubanga eno wavuddeyo ate otwagazaaki oyinza otya okwogera ate ffe tuba twagala ayogere kubanga talqin kitegeeza kwatula. Damu hadith وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث يقول الصحابة بابيلي أبي سعيد من يقول سعد بن مالك بن سنان الخضري نزل مدينة مرواني أتيونغ وايريم ni Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhari ad-Daws enzala ye Khaybar ate oyo yo munnayirimu tulina bwinza kusoma irimu nga tuyise mu mikono gy'omusomesa oyo n'atakuleraako. Naam. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. معقل بن ياسر oyo tabe si sahaba tabe tugamba nti nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum yasin, musomere abafuba mu yasin. Ninga hadithi yo sintuufu njweteke era abamu gye beesembesa okusoma suratu yasin ku bafu baabwe era laqinu mautakum yontuufu naye abamu bagivunula bubi ate eno yo iqra'u ala mautakum yasin yo sintuufu kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yafiirwa abantu bangi teri gwe yasomerako yasin wadde n'olunaku n'olumu hatta obanga mulwadde muyi nti kubanga mautakum olusi kitegeeza bemulabye nga bagenda kufa nga bagenda nti laqinu mautakum bolabyemu obufu bw'okufa. Wabula ekikkirizibwa mu busiraamu ewali omulwadde musobola okusoma Qur'an, ewali omulwadde musobola okusoma ki Qur'an ne si yasin kyonna ekitundu ky'oba osobodde kubanga Allah atugamba nti iqra'u Allah atugamba nti faqra'u ma tayassara min, soma kyonna ekiba kikwanguyidde mu Qur'an al-Karim, si tteeka nti yasin. Osobola okusoma eyinza okuba nga ezinyanguyira zennansi falaki zezinyanguyidde faqra'u ma tayassara min, osoma kiba kikwanguyidde mu Qur'an. Kyo ekikkirizibwa kwe kusoma Qur'an ewali omulwadde oba nga aliko n'obufu obugenda okufa n'osoma Qur'an, bw'oba waliwo asobola okusoma wasoma tekigaana kubanga kiba kireetera okuba nti
omukolo gutambula bulungi singa baddagibwamu mwoyo, kubanga okujjamu omwoyo guba mukolo kusaidia abamalayika, guba mukolo era abamalayika babawo bangi. Naam. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته من المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عاقبه. حديث جتugenda okusembyayo insha Allah ya Ummu Salama, hadithi ya nnaku era ya mutawaana. Ummu Salama mchala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bamitanga Ummu Salama, Mama Salama, naye nga amannya ag'obuzaale ye Hindu binti Abi Umayya, nzala ye Makka, asibuka Makka al-Mukarrama. Ummu Salama omu ku bakyala Nabbi be yawasa sallallahu alayhi wa sallama, amannya ge ye Hindu binti Abi Umayya. Naye Bahindu bali babiri, waliwo Hindu binti Utba eyagula omutemu ate Hamza bamutanga Hindu binti Utba, nobeerawo ne Hindu binti Abi Umayya gwe tulina kati maaso, mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Olina baawula nga bwe baawula ab'emipiira. Naye hadithi eno omukyala ono Hindu atubuulira ebyaliwo mu bulamu bwe nga tannakufumbirwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama we yabeerera ewamwamwe yasooka. Basibo ne bannyabo abatudde wano temwerabira nti bakyala ba Nabbi abasinga sallallahu alayhi wa sallama yabawasanga balina gye bava mu bufumbo obulala. Abakyala bonna 12 be yawasa mu bulamu bwe, kwaliko omukyala omu gwe yawasa nga yamusoosa omuwasa. Abasigadde bonna yabagwikirizanga nga balina obufumbo gye bakola ki, gye bava. Hatta n'omukyala wasooka Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha yamusinkana naye n'obufumbo gye yasooka. Kakati mu hadithi eno Ummu Salama atunyumiza ebyaliwo ne bbaawe yasooka Abi Salama. Abi Salama amannya ge ag'obuzaale ya Abdussalam bunu Abdul Uzz, amannya ge ag'obuzaale, naye munnamakka jeno yali musajja mulwanyi namige mu basajja abaduumizi ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Amakulu twogera ku musajja mulwanyi namige ali ku ranka ennene. Naye Abi Salama mu lutalo lw'e Uhudi yafuna ebisago by'amaanyi ne bigaana okuwona. Nabbi yalinga sallallahu alayhi wa sallama abeera ajja omulambula enfunda nnyingi. Naye ku olwo Ummu Salama atugamba nti dakhala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala Abi Salama wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu. Kwolwo lwe yajja okulambula kumbe omuntu yali yafudde nga tebamanyi. Jeno Abi Salama yali yafudde dda naye abewaka nga tebamanyi kubanga yafa atunula. Nabbi bwe yatuuka mu kisenge ky'omwami ono omusajja we omulwanyi, ye n'amulaba nti ono yafudde dda. Fa agmadahu, amaaso gaali gakanuse n'agazza, n'ayogera nti inna ruuha idha qubida tabi'ahu albasar, omwoyo bwe guba gugibwamu amaaso gagugoberera. Sallallahu alayhi wa sallama betuka ku musajja we n'amulaba ng'amaaso gakanuse n'agazza n'agabikako n'ayogera ekigambo ekyo. Fadajja naasun min ahli, abantu abali mu nnyumba ne batulika emiranga n'ebiwoobe, baali tebannaba kumanya nti ono mufu. Bo obwedda bamuyitako badde eno badde eri, abawala abalenzi, kumbe omuntu yafudde dda. Kati yamubika kasebagamba nti inna ruuha
idha qubida tabi'ahu albasar omwoyo bwe gugibwamu amaaso gagugoberera ako baategeera nti ono yagiddwa muddo omwoyo kati ate bwe yalabanga abaana abawala abakyala bakuba ebiwoobe ate nabakyukira la tadiu ala anfusikum illa bikhair abange temwogera bigambo kubanga ebigambo byemwogera muba mwesabira edduwa temwesabira okujjako ebirungi nabbi nasooka ava ku mugenzi nadda ate ku bawaka abasirisi sallallahu alaihi wasallama kubanga bali batabuse maloboozi ngeri omuntu abantu nga bamufunya amawulire ag'omutawaana omu ku mwagalawo wammwe abavuddeko mbeera tetera kuba nnyangu nabbi n'abasirisa sallallahu alaihi wasallama amakulu ebigambo ebyogerwa nga tufiiriddwa ezimu zibadduwa la tadiu ala anfusikum illa bikhair nabagaana okubanga ddala abakyala bebasinga okubanga bazibu ngenda kubonaabona kati abaana ngenda balabirira naki ezo dduwa renti ngenda kumujjawa asaba abaana bange kitegeeza tebagenda kuddayo kusoma ezo dduwa toyogera bigambo kika ekyo abaana ogenda bakuza otya eyabateekawo tabaliyo wavuddewo allah ennyumba ngenda kujjawo renti eyakuteekawo mu nsi muno avuddewo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akyukira famire eno n'agibuulirira bwe yamala sallallahu sallama n'asabira musajja we jeno edduwa empanvu etagambika gye tugenda okulaba naye ekisookera ddala mu hadithi eno mulimu abantu bakukunavu babiri mulimu ummu salama oyo nno nga mukyala mukulu nnyo mu umma era musomesa wa umma era mukyala mu bakyala ba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama tuyigamu nti bw'otuka ku mayiti ng'amaaso gakanuse kyosooka okukola kugakola ki kugazza eri ebadde emabega yatulaze nti bw'aba atuyana totya si kabonero kabi bw'aba atuyana ng'akasuka emikono totya mutoze la ilaha illallah mutoze shahada muyambe kaya tule la ilaha illallah kati atulese ku hadithi singa abamaze okutuka ng'amaaso gakanuse totya nyabo todduka kuyita neiba amaaso gakole ki gazze eyo hadithi mulimu ekiraga nti omuntu aba yakafa nga wooli nolabanga amaaso gagenze fuba okulaba nti ogazza era netuyigamu bw'obanga wooli ewaka ne batandika okukola ebyawukana ne shariya bayambeko obajjukiza okutya allah bayambeko obajjukiza okugumiikiriza naddala abakyala era kyolaba hadithi ezigaana okukuba ebiwoobe n'emiranga zigira ku bakyala nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallama laana allahu annaiha walmustamia allah yakulimira omukyala akuwa ebiwoobe laana allahu annaiha allah yakulimira omukyala akuwa ebiwoobe olwokuba afiiriddwa walmustamia ne mustamio we amakulu abatuulawo ne bamuwuliriza lwaki abasajja tabataddeeko kizibu nnyo omusajja okuddawo okulombojja andeseewo ngenda kukola ntya andekedde ennyumba andekedde abaana anyiize muyita tampitaba muyita agaanye waliwo abakuba ebiwoobe ngolozi amala kukola na training ng'engeri gyasengekamu ebigambo si ya bulijjo biteekeddwa okuba nga biriko rehearsals ebyo tebikkirizibwa era omukyalo oyo allah emukolimira laana allahu annaiha allah yakolimira omukyala akuba ebiwoobe walmustamia n'awuliriza kakati abawuliriza baate bekikolimo kibakubira ki anti bebamuwaga mumujjukize ati allah agumiikirize asirike omukyala yenna bwobanga otudde ewali munno ng'afiiriddwa ng'akuba ebiwoobe mujjukize bw'olaba tabikola vaawo oleme funa kikolimo kubanga bw'osigalawo ate nawe kikkubiramu lwaki mustamio naye bamukolimidde yawaga bwe muvaawo ne mumulekawo yekka ate asiriga era ebiseera ebisinga omukyala akuba ebiwoobe wamalako bawo bantu oba tewali asiriga awulidde
ate abamu bwe bavaawo ng'asirika bwe bajja ng'addamu, abamu bwe bajja abapya ng'addamu. Mulina omumujjukiza ati Allah agumiikirize. Olite kati hadithi eno etulaga nti nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yalabanga ab'omu maka fadajja naasu min ahli, abantu b'omu maka gano batandika okuba ebiwoobe, nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abakyukira n'abajjukiza nti abange la tadiu ala anfusikum illa bikhayri, ebigambo bye mwogera dduwa mwogere ebirungi, wadde nga Allah aleese omusiiba guno ewaka wano. Nabbi n'atandika okusomera edduwa, abi salama ayi Allah musonyiwe, musaasire, mugaziize entaana ye, mutiremu ekitangaala, muteeke mubaddu abalongoofu. Naye edduwa esembayo, ekigambo kye yasembayo mumusomera, ekyo tulina okisoma buli kanaku fenna, baami n'abakyala, kyekiruwa wakhlufuhu fi aqibihi. Abi salama jenoono yali afudde nga lese omukyala ku muzigo n'abaana bana, abaana bato, mukyala talina kakulya, mukyala takola. Nabbi n'agamba nti ayi Allah nkusaba ennyumba eno ogireetemu omwami anaabeera omulungi alabirire famire eno, ennyumba eno gireetemu omusika anadda mu bigere by'omwami ono, abaana bano baleme kujula, abaana baleme nakiraba nti taata yafa. Eyo edduwa ffenna tulina ogisoma. Bw'otunuulira ku bwana bweka, singa Allah akera ku makya n'akugjawo, musabe ku dduwa, omwami gw'anaaba aleesewo atambuze famire ogyongerayo, abaana baleme kiraba nnyo nti taata yafa. N'omukyala naye bw'atyo, osome ku dduwa nti ayi Allah bw'oba onzijuludde omwami wange, omwami nkyala gwagenda okuleeta wano nga nvuddewo, abaana bange bano baleme kiraba nnyo nti maama waffe yakola ki? Yafa. Eyo edduwa nkulu nnyo. Ffe tusaba busabi maali yokka, maali. Naye Allah bw'oba nzijuludde buno obwana bwange buno. Naye oluvannyuma edduwa eyo Allah yagyanukula, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ate yadda mu maka ago. Edduwa Allah tabaraka wa taala yagyanukula, omukyalo ono nayingira mu first family, kubanga family ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ye first family mu umma muno. N'afuka muka mukulu, n'abaana be ne bayingira mu royal family, tebalya zaka, tebalya sadaka, anti taata bafuse, taata bwe ye nabbi kati bikyuseemu, era teyabajuza. Era mwino kimanya ti nabbi sallallahu alayhi wasallama twalabye nti abakyala babasinga be yawowanga balina gye yabaali bava mu bufumbo obulala. Nabbi yali sympathizer nnyo ow'ekisa ekingi ebitagambika. Kati yatunira omukyala afuuse nnamwandu, obwana buto, omusajja yafiira ku mirimu, ebisago yabifunira ku mulimu, kubanga ebisago yabifunira mu lutalo nga lina nabbi sallallahu alayhi wasallama. Naga nti omukyala ono kajje abeere wano, abaana bafune ekisulo, abaana bafune taata, abaana bafune ekyokulya, n'omukyala afune omwami. Era muto wange Sheikh Salim Bosa akubiriza nnyo abaami ba ummeno okuwasa bannamwandu, kubanga balimu empeera ezitagambika. Naye nno empeera ziririddawa? Kuyisa bulungi famire eyo. Bumulekwa buno bufune ka fees, bumulekwa buno bufune ekisulo ekirungi, bumulekwa buno bufune w'okusula, bufune ekyokulya, bufune fees. Naye nze ekinneewuunyisa ate abaami ba ummeno banonye bannamwandu bagagga. Omunaku teri ategana nti kyeyune yalese walya kakyala ke kalina obwana 6 mu kumuzigo rumu 2, teri alinnyawo. Banoonya bagagga bokka. Ate nno abo bagagga boonoonya wandimaliriza ng'okoze haramu, anti oyinza okulya sente z'abamulekwa, kubanga omukyala bw'akwagala ku ssente kuli kwatula kugulira emmotoka, bazi yamulekera. Empeera eziri mu kuwasa nnamwandu okumutwala yenna ne famire ye bafune obulamu obulungi. Obwana bufune ka fees, bufune w'okusula, buleme kujula, n'obutababonyaabonya, baleme kiraba nti kituufu wallahi daddi yavaawo wantaliiwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayingira mu famire eyo n'agitwala
abantu baddeyo nakumanya nti taata yafa olw'empisa gye yali abayisaamu, naye waliwo ayinza okuyingira mu maka ago n'atigomya gali ne bejjusa n'okujjusa nti lwaki yajja, twandisigalidewo. naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yasomera musajja we jeno abi salama nno bannange si musajja wakusaaga, kubanga hajara alhijratain, ensenguka zombiri yazisenguka. Habasha wane wa Najashi mu Ethiopia, era yagenda ne mukyala we Ummu Salama, yagendayo ne bavayo ate n'agenda ne Madina. Ensenguka abo basenguka ensenguka zombiri baba si bakusaaga. Basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasenguka ensenguka zombiri si bakusaaga, high ranking mu umma muno. Ne Abu Salama ne Ummu Salama baaliko ku nsenguka ezo zombiriri, era yagenda ne mukyala we ono yennyini Ummu Salama radhiyallahu anha, ne batuukayo Ethiopia, Najashi n'abaaniriza, ate ne bavaayo ne bagenda ne Madina radhiyallahu anhum jamia. Damu hadith tulabe. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت تغامبي انت أم سلمة أقوب زالي هندو بنت أبي أمية زالي بمكة المكرمة يفمبرو أبي سلمة أكسوكا ذين نافايو نافمبرو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه. وقد شق بصره amaso gakyatemya galalambadde. Ashaq kitegeeza kubanga ekintu kyabise nga bwolaba ekintu nga kyabise kyasamye kibata shaq, kubanga omuntu omulamu aba atemya gaba gazibiriza ne gatunula. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض omwoyo guba gugibwamu nga gutwalibwa tabi'ahu albasar, amaaso gagugoberera. Naye si buli mufu, ekiro kiri ku buli mufu, si bonna nti baba amaaso galalambala, abamu bazibiriza buzibiriza, abamu basigala batunula, kyawukana. Naye si kabonero kabi nti kabonero kanfambi omuntu okufa nga atunudde, akusi kabonero kanfambi. Ono jeno Abi Salama musajja munaddiini naye yafa amaaso galalambadde, si kabonero kabi, tekatiisa. Naye tekiri ku buli mufu yenna, kiri ku bafu abamu, abamu tebakifuna. فضج ناس من أهله. Amaaso okubanga tegatemya kabonero ka kufa, kubanga si buli omuntu amanya bafu. Bano abantu bawangala ne Abi Salama nga tebakimanyi nti yafudde dda. Nabbi yebagamba sallallahu alaihi wasallam yamala kujja okulaba omusajja we, naye kiri bannange nomutwigamu nti obeera amiiru si byakusaaga okubeera amiiri. Kati nabbi wono yali azze okulambula musajja we jeno ng'abeera ajjawo omulambula, olidde. Naye nabbi ajje mu maka ago, okimanyi okita kyakusaaga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayimukembwa ajja kulambula, okubeera amiiri si byakusaaga. N'okwetolera mu basajja buuvu bantu boolabe, yajjanga n'amulambula entakera, naye ku olwo yasanga yafudde dda, kyokka abawaka nga tebannamanya. Tuyigamu okulambula abalwadde. Nabbi yandibadde sallallahu alaihi wasallam atuma butumi, mugende mulabe mundeetera amawulire ga Abi Salama ali atya ennaku zino. Ayimuka kennyini n'akola ki? Naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuyimuka kyakusaaga. Olwo ate ffe bannakunkunye dda ng'enswera y'oku mugogo. Naam. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. فضج ناس من أهله. Abantu batulika ne baabika amaloboozi gaalabika ewaka, eddoboozi maloboozi, olw'okuba nti bali bafunye amawulire g'okufiirwa. N'abagaana okwesabira. Tugambye nti ebintu ebyogerwanga omufiiriddwa ezibanga dduwa byakwegendeza, naddala abakyala. Obutonde bw'omwami ye yakulibwa ng'aguma, agumiikiriza, talombojja bigambo. Naye tekitegeeza nti aba talumiddwa muntu we, aba alumiddwa. Naye yatera okuguma mu butonde bwe n'agumiikiriza. Ayogera bibiri bisatu. Naye abakyala obutonde bwabwe bunafuwa nnyo, asaana okuba nga ajjukirizibwa agumiikirize. Naam. فإن الملائكة
تؤمن على ما تقولون. فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. abakyala mwino kimanya ebimuuza nti kati fizi ngenda zijjawa renti ngenda mujjawa bamalayika bagamba amin amin ai Allah yanukula ai Allah yanukula eddwa z'omukyalo ono amakulu ayogera ebirungi ai Allah saasira omwami wange ai Allah gyomututte mugaziize entaana naffe otugulyewo balese eno so simbw atulese mu muzigo oli yagaa nti atulese mu muzigo agenze mu kalina eri naye kenyini musajja watu agenze mu kannya kalinga kafulejje k'amazzi tagenze mu kalina mbufe atulese mu muzigo ye gyalaze wagazi era naye agenze wafunda ate nno mu muzigo gwe mu mugazi nako agenze mu kafulejje afitinga mu bufiitinzi kubanga tuba tusima mwana ndaani tugikupimako ofiitinga mu buki fitingi yennyini basima ekigazi bano basimye tebamanyi bagaziiza nnyo ekintu amakulu bamuwadde ruumu nnene la tadiu ala anfusikum illa bikhair fa inna almalaika tuaminu ala ma taqulu bamalayika baddamu amin ai Allah yanukula ebigambo bano bananyini mufu bye basaba byandibadde birungi. Naam. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته من المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه. eyo dduwa nabbi gye yasabira musajja we jeno abi salama radiyallahu anhu ng'amusabira Allah amusaasira amusonyiwe amusitule eddaala mu bamadaala amanene ku yawm alqiyama wa nawwir lahu fi qabrihi n'entaana ye muteremu ekitangaala kubanga entaana ebeeramu enzikiza wa nawwir lahu fi qabrihi wafsah lahu. Dduwa eraga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alumiddwa nnyo musajja we ono abi salama we yali mukozi we wa mirimu mulungi nnyo. Naam. واخلفه في عقبه. واخلفه في عقبه era omuteere omusika n'atwala mu maaso famire yeeno n'agirabirira yeyongereyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulabye nti oluvannyuma yewasa omukyalo ono abi salama n'atwala abaana bonna ne bafuna ekyokulya ne bayingira mu first family. Taata yali mu buyinza, taata ye nabbi, ne bawangala bulungi obulamu obwaddako. Era Ummu Salama teyazaala mwana mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abakyala ba nabbi abasinga tebazaalawo baana mu maka ge kubanga bajjanga n'abaana baabwe bagendanga okujja mu bufumbo buno ng'oledde balina baki abaana baabwe bazadde okuva eri gye baali basookera mu bufumbo. Abasinga tebazaalawo baana mu maka gano kubanga balinanga abaabwe. Ebyokuyiga mu hadithi nfofoolo naye mu byo ekyewunyisa muallif omuwandiisi w'ekitabo yali abalamu kali kokka okuzza amaaso g'omufu ye ke yali abalamu ekamuteesa hadithi eno mu kitabul janaiz. Omufu bamuzza amaki amaaso asoosewo yagazza totiitiira naye ekyewunyisa bano abasajja abawandiika irimu ate tuyigiddemu ebirala nfofoolo. Naam tugende. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. كتسميه حديث يا عائشة رضي الله عنها. يا عائشة تمني ولو أبو بكر الصديق مشالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتنا يا تنميزي بياليونغا في الدوبة صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبارة. tulabye omufu amalwa kufa tulabye amaaso gali waggulu tugazza ekiddako kiki kubikka mayiti teddayo kulabwako. Era Aisha atugambye ennabbi bwe yamala okufa sallallahu alaihi wasallam sujjiya yabikkibwa biburudin hibara n'ekyokwebika ekya strips. Nabbi yayagalanga nnyo engoye zirimu ebikuubo. Engoye zirimu ebikuubo sigambye kapere sigambye za square. Ebikuubo kitegeeza bigenda sayidi emu ate kapere biba bisalamu n'ebirala ne bisalamu. Yayagalanga nnyo engoye ezaki ez'ebikuubo
zirimu strips biburudin hibara bamubikka sallallahu alaihi wasallam nga afudde n'olugoye olw'ebiba amakulu mayiti bwe tumala okugira nejubikkako eryo tteeka liteekeddwa okuba nga limanyibwa aleme kuddayo kutunulwako ekyagendererwa nno kiki okubikka mayiti kitiibwa ekyagendererwa kukuma kitiibwa kubanga abantu abamu tuba n'ebizibu mu kufa abamu banyiiga ega nti ujja omukale abukadde kakyala kalungi oba ate kanyiigidde ki nga abamu bwebamanyi tebasirika abamu abawo embeera ebanzibuzibu oluusi balansi n'akomawo oluusi n'aluma emba oluusi kati obulamu obwo omuntu alina okusigaza ekitiibwa kye kyerwe tumumanyiiko abikkibwa era kyolaba bo abazungu kyebakola bakola sajale baddamu ne batereza face kyolaba baga nti bagenda mu kubaka eriisa evajjuma bagiddamu ne bagibudaabuda ne makeup asobola okuba nga alabika bulungi ne bamutwala bamutunuleko abantu ate nga tebikkirizibwa ebyo kati fe okuba mu busiraamu tebikkirizibwa tumubika taddayo kulabwako okugjako ab'eŋŋanda ze ate nga ziri close relatives ebabakkirizibwa bwe tuti bannange tera okuba mu bitabo byaffe kati tumaliriza naye tuyiseko mu bintu ebiwerako tugenzeko mu siira netugendako mu hadithi netugendako mu Quran netugendako mu tafsiri netugendako mu fiqhi bwe tuba tusoma tutera okwetolola mu miryango mingiko ne departments ezisukka kwemu biidhinihi tabaraka wataala twesaba Allah tabaraka tugase n'ebyo bitusobodde okuba nga tukonako olwaleero mu musomo gwaffe guno nebazanya abayizi abalina ebitabo ewedda mbalaba nga bawandiika kubanga tuyinza kutula wano nnaku 3-4 ng'ozze kulaba TV bw'obanga osobola okutuula wano ennaku ezo zonna n'obikwata mu mutwe ojjanga n'enkutwala Saudi Arabia n'obeera ne banno bakagezi munnyo amakulu tulina kuba muffe wano banno bali Saudi bebategeera n'obwo obwongo bw'olina bwe kibanga okuva wazze wano byonna okwata bikwate netukuwa interview n'ogiyita tiketi ne visa byange ebikutwala Saudi Arabia wegatte ku banno bakagezi munnyo kubanga bo gye bali eyo obwongo bwesera bwesezi ekitali ekyo kikyentegeeza oteekeddwa okuba n'ekitabo osiibe wano paka kawungeezi kiro ne bwoba otonyeza obugambo 2-3 kiba kya bbeeyi ne bwoba otonyeza obugambo 2-3 kiba kyaki kya bbeeyi ebitabo ebimu bye tusoma bino ebyayirimu bali tebawandiikidde ffe osobola okuwandiika ebintu wano mu ddalasa wano ne bigasa abantu nga wayise emyaka 2 oba okita kyakusaaga ne bajja bagwa ku kitabo ekyo nga wayise emyaka 2 nga kyebasomamu mu muzikiti tulina ebitabo bye tusomamu wano lwaleero nga yakiwandiika yali tawandiikira ffe kati Ibn Rushd yali alivisinga fiqhi we gwe yasoma alabo bakyamumanyi kati ye silabasi ya university yali akebera mu mutwe irimu yoba ekyalimu nagakambeko bwempandiika wandiika wano ye silabasi ya university bakita bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid nyini kitabo ekyo yakiwandiika kati ekyo kati yawandiika kitabo yali awandiika bibye n'ateekayo mu kitanda kye wansi bwe yafa naga nti no irimu ya mugaso ne bagijjayo ne bagiprintinga Ibn Majah Sunani Ibn Majah yali alivisinga hadisi ze yakwata kandi oba zikyalimu mu mutwe n'awandiika ekitabo kigasa osobola okuwandiika wano ng'asaaga ne olw'enniyo oluusi ennungi ne wayita emyaka 4 ekitabo kyo nga kyekisomwa era ne bakyokesamu nezikopi ate nno abantu balowooza nti okuwandiika kuba kusoma nnyo nedda kubeera smart kyekyokka just kubeera smart so si kusoma nnyo alina diguli egindi alina bye tusoma bino ebitabo ababiwandika balina amadiguli tekuli n'omu alina wadde neegi naye kati ate abasoma amadiguli bye basoma kitegeeza ki nti ate okuwandiika kyasukka omugaso tozanyiranga ku kuwandiika gwewandiika oteekaawo Allah ayinza oteekamu baraka kati bano bali mu kufuna mpeera ezitagambika tozanyiranga ku kuwandiika nga tugenda wa mukama wange okuzeeyo omuzindaalo abaatusookawo tewaali mpapula
tewaali makalaamu bawandikanga ku maliba naye bawandiika. Ffe Allah tuleese ku mulembe amakalaamu ebitabo biri plinti zisimanyi liimu z'empapula tomalaawo, amakalaamu aga buli kika aga langi ez'enjawulo, tetwagala kuwandiika. Saasira abasajja nga hadiisi agiwandika ku ddiba naye yawandiika, akwata kaso n'asala ku ddiba ennyukuta naye bawandiika. Ffe Allah n'atuggulirawo naye tetulaba byatugguliddewo. Tuli mu kukaaba bwavu, tuli mu kukaaba bwavu naye ng'atugguliddewo ebitagambika. Ne bakugamba nti kwata eddiba owandikeko erinnya lyo, omanyi obudde bw'okozesa gwe, kyokka ng'oli agenda kuwandikako hadiisi 8 just linnya lyo nti liwandike ku ddiba ly'embuzi, ojja kulaba obudde bw'ogenda okukozesa. Naye ffe Allah atugguliddewo, tuwoza kimu bwavu, economy egudde. Kwe zino baraka ze tulina ezayirimu. Gula ekitabo kyo, ate ogula buno obutabo bwa bannasale jamaa 32 pages. Atuufaanagana katabani ka kannasale. Gula ekitabo ky'omusajja omukulu, omukazi omukulu, ng'osoma kiwandikamu obuwangazi bwo bwonna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naam. Tuyanziza Sheikh. Ebibuuzo bize nga bibyo. Sheikh onabuuza ti Sheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekigambo Sheikh kati ekyogedde kimala kati tuddamu tekimpa mirembe sinafuuka Sheikh saballa nfuule ya rabbi. Naam. Abuuza nti oyogedde ku nsonga y'okuzza amaaso, singa omufu tumuzza amaaso ne gagaana okudda tukola tutya? Kizibu okugaana kubanga leeya eri ku maaso ewewuka, amaaso akasusu kaako tegakaluba nga bifo birala nti temwamugolodde n'akalambala. Naye bwe kiba kibaddewo tugaleka, so si nti mulete ennyondo, mulete ettindo, tukoone, muleteyo omutayimbwa. Kyonna kyogenda okukola ku mufu bwe kigaana muleke. Oba omukono gukalambadde wano, omwagalo gujjawo ne gugaana, leka kuleeta magalo, toleeta mbazzi, kubanga tokkirizi by'otasobola mukolako mu bulamu tobimukolako mu kufa. Nga bw'otasobola kumumenya nga mulamu tokkizwa mumenya mu kufa. Bwe gugaanirawo wano tugulekewo, kulya muziga guli awo. Naye tutetenkanya amazzi agabuguma ne tuteekako oba oil ne tusiigako masa esobola okuzannya. Naye bwe tukizula nti egaanye tomenya. Mu hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha, kasiri aidhamul mayyit ka kasirihi hayya, okumenya eggumba ly'omufu ezzambi ly'ofuna obanga mumenye nga mulamu. Ky'otasobola kumukolako mu bulamu tokimukolako mu kufa. Bwe tubako kyonna bye tukoze ne bigaana muleke, ajja kugenderawo bw'atyo. Naam. Sheikh onabuuziza nti wangi Sheikh agambye ate Sheikh agambye nti ogambye nti hadithi ey'okusoma surati Yasin si ntuufu, naye ate lwaki eri mu bitabo ebya hadithi ebituufu, hadithi entuufu yajjamu etya? Ekisooka ffenna tukkaanya nti wali hadiisi ezitali ntuufu. Ekyo teri akiwakkanya, taliiyo wadde n'ogu mpozi nga si musomi wa irimu. Ekyo ffenna tusooka tukkaanya nti wali hadiisi ezitali ntuufu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ebitabo bya hadiisi entuufu teriimu. Ye Bukhari ne Muslim teriimu, tebagiteekamu bo baagitebuka ne bagita ng'eriko ebizibuzibu ne bagiteeka ebbali, eri mu bitabo ebirala. Naye so si nti ebitabo ebituufu. Ebitabo ebituufu mu irimu ya hadithi ebisembayo okuba ebituufu biri bibiri, Bukhari ne Muslim, bo tebaagireeta. Naye nno osaazigana abasajja ababiri, Bukhari ne Muslim, olaba bwe tugenda ku by'okusiba ku lunaku olw'omukaaga. Ate okusiba ku lunaku bo bwabwe obuzibu buli ku Jjuma. Imaamu Bukhari ne Imaamu Muslim okusiba ennaku eza sunna obuzibu ku Lwakutaano, olw'omukaaga tebalinaako obuzibu. N'hadiisi y'olw'omukaaga tebaagireeta bo. Bukhari ne Muslim tebaagireeta, baagireka ebbali.
okusiba okwabo okuliko obuzibu mu nnaku eza sunna kuli ku juma kubanga yidi ate ku yidi kiri haramu okusiiba bo tebalina buzibu na lwa mukaaga bali abasajja bwe tabakusaaga Allah yabawa baraka bali begendereza nnyo hadisi terimu naye nga hadisi enfujo eziri nyingi era n'ekirala tunozisoma tuzimanye nti neno weeri naye enfu oliyinza okukubuza kati tusoma zaaki tuzimanye hatta waliwo n'ebitabo nga bo bawandiika nfu zokka waliwo n'omumanyi yasomesa mutabani we hadithi nga nsufu obungi n'azikwata naye bwe yali agenda okufa n'amugamba bw'obeeranga mu ddalasa wonna oba ku muzikiti n'owulira hadithi nga togimanyi manya ntuufu tiwangi muzeeyi kasita basomanga hadithi nga togimanyi ng'omanya nki ntuufu namubuuza nti lwaki tanti zonna zenkuyigiriza nfu kati namubuuza zigenda kungasa ki nawe ziyigiriza abasiraamu obaga nti eno bwegiwuliranga nfu eno bwegiwuliranga nfu eno bwegiwuliranga era naye yatugasa mu ekyo nga ye okugwe kuyigiriza abantu hadisi nki nfu nakyo kikulu era tukyetaaga ekisembayo olwakadde agamba nti Khadija yafumbirwa omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'alina emyaka emeka Khadija binti Khuwailid ensala naggaga w'e Makka bijodolo naggwedda radiyallahu anha mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam asooka era yamuzalira abaana be omukaaga ku musanvu gwe yazaala sallallahu alaihi wasallam eyazaalako mukaaga abakyala bonna nabbi be yawasa yabalekerayo akaana kamu mwemugabanaako mwe munamanya nze timumbuulire ye yazaalako obwana bwe mukaaga mu makaaga yawangala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka 25 bweddu era mu myaka egyo 25 nabbi teyawowa ku mukyala mulala yenna nziramu emyaka 25 nga bali mu bufumbo ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyayogereza ku mukyala yenna wadde okuwoowa Khadija yafumbawo bw'omu awo tiyalina bwetaavu tiyalabayo na bwetaavu bwonna kuwoowa kubanga Khadija yali mukyala mu bakyala wakati mu bakyala nga tagambika nga byonna byonna mujuvu talina kyetaaga mulala yenna kumuyambako era ye yasinga okuwangala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam ebbanga eddene gweokumala n'omuntu emyaka 25 kitakyakusaaga yamala kufa nabbi era yaddayo kokko mu buwuulu nga talina mukyala wekutandika okuwasa abakati ate abalala abangi naye ng'alina Adija yabeera na mukyala ki abatamanyi kusoma byafaayo babijweteeka nti omugagga bamuzaako kozi wala bakasukira obukanzu ebweru abatamanyi kusoma ddiini batamanyi kusoma byafaayo mbu nabbi alinga ati Adija si kulanga bamukasukira obuki obukanzu n'obukutu enkutu zo twala ekyo kyogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pozi wala kuva mu busiraamu ekyo si bwe kityo bwe kyali Adija yali mukyala ku bugagga bwe yayina wali tumusubira kuba mukakkamu bwatyo ku bugagga bwe yayina nga tuyinza kusubira nti asobola okutambuza obufumbo bwatyo kubanga olwalira ate abakyala bagagga tasobola kufumba era tutegananga mwana wange okujjako abatono ennyo ng'alina sente Allahu akbar tasobola kufumba okufuga bufuzi akulagira bulagizi abeera ku nnyonyi ajja n'omwami ng'afaanagana ng'ono bw'ati nti ate oyo business partner tugenda Dubai 2 weeks kati gwe emmotoka ojja tambuliramu eri eno togikwatako ono yambalira business abagenda mu hoteri Dubai weeks ezi olwo wawasa webala essebo kakati mu kibuzo mubaddemu nti yafumbirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yina emyaka emeka ekimanyikiddwa emyaka 40 ekyamanyikwa myaka 40 ana naye teweerabira nti si buli ekimanyikwa ennyo nti kyekituufu kateke underlining ako si buli ekimanyikwa ennyo nti kyekiki kyekituufu waliyo ebintu ebimanyikwa ennyo naye nga si bituufu hatta ne mu bantu osanga omuvuka ku kyalo ng'anywa enjaga mwononefu naye ng'amanyikiddwa nnyo aba mutuufu ng'ate kuliko abantu abatuufu naye nga teri abamanyi era bye bino nebyaffe bino bye tuliko ebya social media bino social media ezo
kuliko abetutumu bamashekhe abetutumu bangi nnyo okwo nga tebalina yirimu bajjudde okwo ku zi Facebook nga balina etutumu kirala ne yirimu nakyo kiki tubigatanga yawula ettutumu ku yirimu ettutumu si ya yirimu yirimu kirala n'ettutumu kirala 95% ku Facebook kujuddeko bamashekhe baffe abalungi ab'ebitiibwa nga yirimu temuli tutumu just sina muntu gwenyingiridde temuleetera ebizibu nembulawo nnyootozi Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha zigwemba nnyonnyola ekyasinga okuba ekyettutumu ku ye yafumbirwa yina emyaka 40 ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'otinkula ebitabo ekitamanyikwa nnyo 29 Nabbi yali 25 omukyala we nga ali 29 radhiyallahu anha kyekitamanyikiddwa naye ekyettutumu anti ffe twagala nnyo ettutumu nga bwebirabine ku Facebook amakumi ameka ana naye nkugambye oyawulanga ettutumu ku yirimu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن هناك في الملعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن أريد أن أستمع إلي هذه الوقت. خير لا بأس تفضل. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى
حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Asma Taha and I study at Zuhur Education Center in Tafid section.